njogera ku broadcasting wano bagiyita minimum broadcasting standards. Kiki ekiri emukono ate this morning gena maaso. Aneyanziza nnyo omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Soul TV nawe eyekumidde ku program Omusunsuzi ate gwagikererako okola akyamaanyi. Mukono district ne Mukono municipality bye bitundu ebisingamu amakolero era bw'otunuulira Nammanve ng'ekyo kiri mu Mugoma division saako ne Mbalala ekyo kiri mu Ggombolola ey'Ennama saako ne Pate Nakisunga. Emisango mingi egivaayo egy'abaana abafuna ebizibu mu factories zino naddala ez'abantu abava ebweru w'eggwanga oba bayite abachina. Naye abaana bano bayina kugenda babanga bayina obuzibu bwonna bayina genda mu industrial court mu bitundu eby'e Kampala abasinga ku bano gye batuuka eyo ne basanga okusoomozebwa okw'amaanyi ku ngeri gye basobola okukwatamu emisango gyabwe. Kyono kyawaliriza abatwala ebyekikugu mu Mukono Central Division nga bakulembeddwamu amyuka town clerk omwami Abubeka Wasajja n'avayo n'asaba kooti oba ekitongole ekiramuzi okulaba nga kireeta abalamuzi wansi mu kooti zino abasobola okwasaganya ku misango gino egy'abakozi nga bagamba nti bebagenda e Kampala abantu bano basanga okusoomozebwa kunene. Abamu ku bakozi abaze bafuna obuzibu mu kooti aba mu factories zino bagamba nti okusoomozebwa kunene gye bakolera ng'ebiseera ebisinga babanga bakola tebabawa byetaagisa kukola mu factories zino nga batuuka n'okukwata ku byuma nga bakozesa engalo tebabawa byebika ku mutwe saako n'engatto. Katulabe embeera eno nga bweri nga town clerk anyonyola ku mbeera eno ate n'abo abaze bafuna obuzibu mu factories zino nga banyonyola. Wanga gwenyini bosi waffe Omuchina yatulagira okirininga conveyor bosi bamuyita fongo tulagira okirininga conveyor natuwa zikemiko awo netuba tukozesa ezo kemiko tezikwatagana na gundi na bugumu tyatwa kemiko ntandika okukozesa ng'ajjeko heaters ate amala tuba kemiko ate nateekako gundi heater neuguma tolwawuguma yakwata omuliro negutukuba negutandika otwokya emiko bali bwerere nga bwe tulaba kati nga bwe tuli tulina kintu kyonna nti no bagiravuzi oba bikofiira oba ovro teri kozesa nga longerere n'ogundi ogwo omuliro gwalina efoosi nga nyingi gwankuba mu ntebe gye nali ntudde nenjubako n'engweri kati mpulira muno nga munuma. For me now, I don't have anyone to take care of me because I'm renting alone. I'm staying alone, I'm renting alone. No one can take care of me. And remember, I don't have even any relative here because my place, I came from Northern. All our family is there per day. Now I don't know. Ekirowoozo kyaffe kuba industrial court erwawo okuliza emisango gy'abakozi bano abasinga baba banfuna mpola bakajuwa kasi tabasobola kwerwanako. Tubadde tulowooza nti bwe kubanga kwe kusiima kwammwe mutufunireeko ku balamuzi abasobola okwandolinga emisango egyo wano ku level oba ku regions kuba abakyala abo abakola mu factories abasinga tebasobola kweyogerera so kati obasanga nga bali awo. Okusinziira ku alipoota eya district eraga nti emisango 555 gye bakafuna nga ku gino emisango 347 gye gikomekerezeddwa emisango 5 gye gisindikiddwa mu kooti eya industrial court 79 egyo gye bakyatunulamu ate obubenje 355 bwe bwakagwawo ng'emisango 338 bagamba egyo gye gyakakwatibwako oba gye gyakamalirizibwa. Naye ate ng'okusinziira ku bintu ebimu ebituuka mu factories kizuuliddwa nti ebintu ebimu ate oba emisango egimu gigwera ku poliisi eziri awo mu bitundu ate abakozi ababeerayo ne batafuna bwenkanya ng'abamu aba HR saako n'abamusigansimbi ate bakwatagana n'ezi poliisi ez'omu bitundu ate abaana ennansangwa oba abaana bakolayo ne batafuna bwenkanya. Embeera bwetyo bweri ku mbeera y'abakozi ng'abano bagamba ab'Mukono babaleetere ku balamuzi abaana bano basobole kufuna obwenkanya. Kakomeo mu studio mwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga.